kati omukazi gwononya aliwo kutereza mulayini nja kuddamu kategeera omukazi gwononya aliwo omukazi gwononya gwinonya gendo aliwo deba nnoni aliwo omukazi gwo Okay, bwebito bwebya nze wano ku ofiisi za ABS nga nsaba buyambi nga nsaba kunoonyererezaako ku mwami wange njagala okumanya entambula ze nga bw'atambula oza amaka gage okay nitwagenda okizula nti bannannyini maka ago tebabeerawo bali bweru era bagapangisa era buli omuntu yena yali abeera mwagamaka yali apangisa mapangise ofuna nakonkona nayingira nenga bakugambye nti access yali yingirayo yali ntono okay okunonyereza kwagenda maaso mu kaseera ako era omwami ono okugambye nti yalabibwako ng'akonkona bulungi nnyo mukyala we najja n'ava mu nnyumba ng'adduka emisinde n'amugulira era n'amusanyukira nnyo abantu bano eno balina omukwano gwali mungi nnyo ng'ajja nkomeza naye ng'omwami ono tasobola kugulaga ate mukyala we gwe yaleka ewaka mukyala we gw'alinamu abaana nga tasobola mulaga mu mukwano ogwo gwalaga mukyala ono spy cameras avizikola ki era namusanyukira nnyo ngulaba nti bakwatagana ewaliwo enkolagana ekola ki egenda mu maaso ne bayingira mu nnyumba n'amwaniriza ne bakola bitya kitegeera kati kamera z'omunda era zaalabako okukakasa obulungi zaalabako omukyalo ono nga bwali budde bwakumakya ngali mukulongoosa era oluvannyuma ennyongolo tumaze okuteeka spy camera zaffe mu nnyumba y'omukyalo ono anti omukozi we yatuyambako bwe yali atuntuza ennyo naye yagamba nti kamwesasuze mu ngeri bweti naffe twagitwalanga advantage atemwattu okuteeka spy camera mu nnyumba y'omukyalo ono okulaba mazima ddala ki ekyali kigenda mu maaso mu kaseera ako omukyala yalabibwako ng'ali mu kutereza waka we bambi yalina amaka aganyirira ennyo okukamala nga maka ge ga kitiibwa nnyo naye nga wattu omwami gw'alina mulimba nti talina mukyala era talina baana omukyala ng'amanyi ali ku ye yekka akitegeera nalongosa bulungi nnyo ennyumba ebweru nga n'investigator naye akola emirimu gwe ali mukola ki era wate n'ebweru yafuluma bulungi nnyo n'alongosa amadinisa ge bambi yali mukyala muyonjo nnyo nga talina taabu era bambi mukyala ono ye teyalina musango wadde anti naye bakwana mukwane nga olaba investigator ngakola ki ngali mukubalondoola ekitegeera naye nakwata everything omukyala ngaalonkiira very early in the morning investigator agenda okulaba ng'omwami ono afuluma bulungi nnyo era abantu bano eno balabibwako omulundi ogumu ng'omwami ono agenda mu maaso n'okola emirimu gye egy'okwenda ku mukyala ono era budde bwali bwakumakya bw'atyo n'akwata ekkubo najja ne bafuluma bulungi nnyo ne babako gye balaga ani n'omukyala era awo ndowooza olaba ng'omukyala ayingiza we engatto bayingiza mu nnyumba oluvannyuma ne bakwata kola ki ne bagenda nfuna era n'abagobera alina gye bagenda baali bagendako awo ku dduuka investigator waffe teyali mubi wadde akatono omukyala ono yazzaawo geeti abantu bano ne balabibwako nga balamuza booda basobole okweyongerayo era be bababiri awo bolabira ddala ku kkubo nga bali mu kulamuza booda wabula baalemagana booda nekwate kubo n'egenda booda bajja ne bagiramuza ne balemegana price ne beeyongerayo ne bakkirira wansi ne beeyongerayo kati oluvannyuma nnyo bayitayo like 3 hours ne bakomawo era investigator affe nga waali onfuna era yebakoma ndowooza olaba investigator waffe yebaguumiikira munnanga ate awo mu nsikosiko eyali okumpi awo omukyala n'akonkona bulungi nnyo engeri gye balina maidi najja n'abagulirawo bulungi ne bayingira mwattu naye nga tebayinza nakutebereza nti waliwo abagoberera nga n'omukyala tayinza kutebereza nti omwami gw'ayagala omwami gw'ayendako mwattu akola ki ate mufumbo era investigator ndowooza olabye ng'adduka awo mwattu ng'agenda kajji akatono asobole okubalaba obulungi era bw'atyo era baba nga bayingira mu nnyumba we batyo ne bayingira mu nnyumba naye bino byonna nkulage nti omulimu gwe nnakola tegwali mwangu omwami we namufollowinga everywhere he would go okitegeera omwami yajja bulungi nnyo omukyala yali ku ssimu ndowooza olaba ng'ali ku ssimu ayogera omwami najja n'amugwako bulungi nnyo abantu bano okugambye balina omukwano mungi nnyo era ndowooza olaba ekyali kigenda mu maaso mu kaseera ako anti gwali mukwano ogwalagibwawo ne babanga baromansinga ne bakwate kubo ne bagenda mu kisenge
omukwano mungi olunaku lwala ate tebakuma okuba omukwano bagukolera mu ddiiro waliwo spikema gye bateeka mu kimuli ndowooza olabaawo ng'endala ate eri waggulu abantu bano balina omukwano mungi nnyo nti omwami yajja bulungi nnyo n'afulumako ebweru n'ava ebweru n'ayingira n'agenda n'atuula mu ntebe Kyalo ono kugambye balina omukwano mungi nnyo ndowooza olaba omukyala nga mudolingira omwami we mu kutuula mu ntebe omukyala n'ajja bulungi nnyo nga kyayambadde ye bra ne nika obiraba bya pink najja n'amuziniramu awo bambi balina laavu empitirivu ennyo era bwe yamuziniramu awo bw'atyo ne bakwata ekkubo ne bayimuka ne bakola omukwano gwabwe bakimalira mu ntebe okiwulira kuolwo kyaggwera mu ntebe so ennaku yonna yonna gy'olaba sente zonna z'otalaba ziri awo ne bwenjogerera essaawa yakakati nze munaye byange si byakwekwekerera era bwenjogerera omwami aliwa wa mukyala ekyogenda kolayo ki njagala ngendeyo kubanga okusinziira mu mbeera gye ndimu n'ennaku gye mpitamu n'okubonaabona kwe mbonaabona n'abaana ne landiroodi empisa gyampisaamu naaba nga asobola okukwata ssente n'agenda n'apangisa ennyumba ate n'apangisa main house nadde eri ye n'akyakala nze nandeka eno kati ekyo kyenjagala bwe tuba tugenze kyonna ekinaabaawo simanyi oba tunalwana oba tunaakola tutya oba twawukanira tomanya Aisha tomanya kiba kisobola kubaawo nedda wuliriza kati singa kibadde gwe nga gwe bakiraze ekyo nga kituuse ku gwe mukazi kati simanyi naawe osobola okumanya embeera gye mpuliramu kuba singa mbadde nti no si baana kale singa tebabadde baana n'ekikulu ky'abaana nakubonaabona singa mbadde nina wentudde naye sirina na wentudde omanyi kati emyezi gye batubanja tugenda mu myezi 5 wabula bunaku landiroodi nenneewozaako bunaku nze neewozaako nga lwaki olw'okubona omukyala olw'okuba omukazi jjukira ye bwe omugamba kagamba talina buzibu bannanga omukyala nabo babukwana bukwanya omukyala bakwana mukwanya kale kati simanyi wabula mbadde nsaba tugendeyo Aisha munyambe bw'oba ngamba nti no omulabyeko ngera n'essaawa eno gyali tugendeyo bugenzi kale munyambe sirina kyenjakola tetujja kulwana sijja kuyomba naye jase tugende andabe bw'otuukayo bwe tutuukayo ne musanga bwe tunaaba tuyingidde yamugamba bugambi ssebo neeyanziza naye njagala ssente za landiroodi n'ez'okulabirira abaana bw'aba takisobola banaye kale waakiri oba nzire ewaffe abaana bemba mulekere abaana bato ate abaana bato n'omukyala gwe yafunye tasobola balabirira ye si mukazi okugwana ayongereza ng'azaala gwabyogeddeyo leke abaana bo balekere Acha kati ngende olaba babadde bani mukulabirira nga ndi wana n'abasobola balabirira waffe ngenda kulima nzaalibwa mu kyalo ekyo kyenjagala sirina kirala kati gwe omusajja towulira nti omwagala tobutekyawanga kati sagala Aisha singa obadde omwami ono waliwo omulala tenze naye ewange tewakyaliwo ewange tekyaliyo ewange yaggwayo ewange yaggwayo kati nze no the ball is in your hands gwangamba ekyokukola anti kati nze kyembadde njagala nga bw'omaze obbindaga weebale nnyo byonna byonnwaniddeko nonyamba ontangazizza kuba mbadde sikimanyi naye nga bw'omaze obbindaga ate nonga essaawa eno gyali mbadde nsaba tugendeyo mulabe kubanga mbutuufu okutunulira ennaku gye mpitamu Aisha n'abaana n'okusoma ne landiroodi abaana tebakyasoma nedda si ssanyu nkubuulire tomanyi nnaku gye nnimu tomanyi buzibu bwe mpitamu
abaana bange tebasoma okimanyi nti oluusi tusibawo enjala nga tetulidde n'obulwa sukaali ewaka n'obulwa sabbuuni n'otuuka nga tolina nazigenda kugula mazzi ku midaala buli naku nze neewola wenzija obutungulu wenzija ennyaanya nze neewola mikwano mu bannange kwe gamaze buli ssaawa mba mu nnaku ku kyalo kuno tekuliiko atamanyi ku kyalo kuno tekuliiko atamumanyi talina ssente wabula n'atulekawo landiroodi n'akonkona busaana obeera mu kwewozaako munnange leero ngumiikirizaako wiiki ejja eyo wiiki nekongoka mugambe ne mugamba ngumiikirizaako eyo wiiki neggwako kakati nkole ntya Aisha mbadde njagala tugendeyo mulabe Tombuuzanga gwanyambuuza. Sanyo, sagala okolere wano kavuyo. Maama w'abaana be. Nedda nnyabo sooka osirike nyamba buyamba. Gwe nnyabo gwanyambuuza bbaawa. Mukyala we kale. Mukyala w'omusajja ali. Nzomanyi. Simumanyi. Oba gwani oba wavaawa sikutegeera. Omanyi bulungi oba tomanyi. Sikumanyi saagala nakutegeera. Kiki ekiri wano? Nnyabo ki ekiri wano? Mukazi wattu. Ki ekiri wano? Maama, mbadde nsaba. Oze noono oba? Asirika nnyabo tombakira. Nzize naye. Bambi kagayidde nsaba otusonyiwa. Teri kumwegayirira omwegayirira ko. Tombakira. Twakasagala kumbakira. Oze wano. Ani akulagiriza okujja wano? Olina lukusa ki? Seetaaga lukusa okunoonya omwami wange. Olina lukusa ki? Era omwagaza ki? Wange, taata w'abaana bange. Akulinamu n'abaana. Nzakulese wano. Nzakulese wano. Njagala obeerenga omutume. Okiwulira? Gano maka ga mukyala ogusigako sigala. She has a right okutugoba mu maka ge. Okiwulira? Munange mwana mama. Tusonyiwe okujja maka go kusaba. Naye nga mazima matuufu ekindeese mwami wo. Gwe twagala. Gwe nzijiridde y'ensonga enkulu. Genda omuyite. Mwali mwami nsa. Muyite, genda omuyite. Ate abange kiki ekiri wano? N'aba TV ani abaleese wange? Nsonga ki? Mukyala wange kiki kyotayina ewaka? Kino kiki? Kiki kino? Kino kiki? Kakiyita batya kino? Oyo mukyala wange. Okuva ddi? Nga bwe nakufuna nagamba beere ewuwo. Okuva ddi? Nze ekyakunkoya kiri ekintu kimu. Kwe kubanga osomba omudagala nasalawo owuliriza. Nasalawo okulabirira abaana bange. Nenkwata fizi nezikuwa. Nekukwatira ente nezikuwa. Kati okyanoonyaako ki? Nze nakoowa sikyetaaga malogo gammwe tambula oddeyo nze buli kimu nakikuwa eky'abaana bange. Bajja kuwa obuyambi. Genda. Kwate kuba ogende. Genda. Singa wangamba oti. Wangamba toyina mukazi. Mukyala wange. Wangamba toyina mukazi. Genda otuule ewuwo. Wangamba toyina mukazi. Genda otuule ewuwo. Wangamba toyina mukazi. Wangamba toyina mukazi. Gwe tuula. Genda obeere ewuwo. Obeere ewuwo. Yakugamba atya? Wangamba toyina mukazi. Mundeke! Yangamba toyina mukazi. Mumfaeko. Atagwe. Sagala kunumba wange. Sagala kunumba wange. Kama ate oba omukazi andetedde agasajja gagala kunzita. Bagala kunzita. Naye nga gana amakazi nagezimbira. Nateekamu omukazi wange abeeremu. Bwe mbanga nkudde sente zange nensasula landiroodi enju eba yange era gana amaka gaani nekineewunyisiza omukazi gwe nateeka eyo nemuwente asomba amalogo ewaabwe buli kimu n'akireeta namugamba tuule ewuwo ente ezo oziraba amata agavaamu gabasomese nenkwata ne sente enkalu naye nze ekyankyayisa omukazi oyo omukulu eki
byamalogo byokka teri kirala kati ono walimba wakito oyina ate olwokubanga nziddaabiriza kiri ekikazi tikyanalaavu olwokubanga nakizaalamu laavu yakigwamu otuuka nokigamba kozi munnange koodi nga teri kubbiri akabozi teri kwe kufuna omuntu nga bwolaba emyaka gyange bwenkuze anaziddaabiriza kyemuba munkolera ekintu eki iri ezikazi erikulu muli nkwatiririddeyo obusobozi bwonna kyemwagala kyonna ngenda kibakolera nze ndi mwetefutefu mulikwatiriddeyo sijja kuvaawo tonkangakanga fuluma mangu ogende kata kuba fulume yankuwa mangu gala mukazi goko sijja kuvaawo munte mumuleke fuluma nkugambi ngenda kulaga ekyakuleta ekikwenjeeza fuluma ekigenda ngende kodanga wange ogendera ddala kusange mukazi goko nkusekereddeyo yakusala genda komani nambwaggwe wajja ŋŋambe oli luddawa nkomeddewo gwo eri embwa ndifulumiza nedda mwami wange kigwa leero mumanyi kyenava mundeke mukuba omusajja oyo va joma mundeke mukube omusajja oyo anyumbye ebbanga ddene liwera nanga batalina mukazi talina baana mundeke labayo kakana mukakane tonegayirira wegayirika simufuruwe fuluma ogende mwena mugifulume mundeke agifulume gifulume magumbwa gwe tukusangamu gifulume ojja kugifuluma ojja kugifuluma aganya bali emagombeza waage ojja kugifuluma aiwa nedda agifulume sina byenkakana nkubulire agifulume agifulume agende fekitubadde twagala omwami kulabirira abaana be abana siganya balabye naye omukazi sagala kuddamu mulaba wano mumaka gange sagala fukabira wansi oje ng'ofukamidde mpola mpola toddangamu kukola ki toddamu kunnimba toddangamu kunnimba olidde toddangamu naye nedda ezo toddangamu wuliriza oba kati bannamawulire bajje kubanga obwedda wanoze nkola ki wanoze nsasulawo kati wasasula kitegeeza bwembanga nakuwasa oli mukyala wange otegedde oli kati muki mukyala wange kati oyinza okufuluma wuliriza nkugambye bannamawulire kabajje ne banneibazi bakole ki bajje nakola ki lwaki wankweka oli kati okitegedde leero oli mukyala lwaki wankweka oli mukyala wange kati oli bwamala okubeera wuliriza nkutegeezeza nti oli muki mukyala wange era okulaba nga nti oba bannamawulire bajja oba bajje lwakula nga nawe ovudde mu mbeera mbadde manyi tusobola okutuula ng'omwami nange nekitegeera omukazi okutokanika okunkunyira ewange okuva na leero nkugamba okakkane osungwala na busongwazi olwensonga nze njagala okakkane ndakuluma obusolo tunabeerawo nga twesika owa tunabeera wano twesika tunakomawo omukazi yanyimirirako omwankuba okumanya nti ndi musajja
Musajja gwa jagifuluma. Ojja kugifuluma ogende. Musajja gwa jagifuluma. Ojja kugifuluma. Musajja gwa gwenzo obukuli. Wanimba. Aha. Kakati mama esungeze mu ofisi ya appointment yenafuna okuva mu ofisi eno kwatagana ne bakyala era byebigere bino naye nzamba yasinagenda wali olumuzaaki okutwaliza buno kuki kubanga abakyala nababiri ate bonna abakolaki mbaagala sijja kulya naye kuki kubanga wabeerawo pointi nowali olowoozaaki abaana wali tubaweerera ate nnaku zino tonaterera obuzibu bwange eze nandikuwolerezaako naye obuzibu bwange sente tobufuweereza bulungi no kati omukyala oyagala komewo oli takyakusanyusa bwenzijukira bulungi ennyo wagamba musimanye oli yakaddibwa musimanye ensonga zaki simanyane kakati onsonga ya mukyala wange omukulu kubanga oyogera ku ky'abaana ate omukyala omukulu yalina abaki abaana omukyala omukulu mwagala kubanga nyamamu w'abaana bange sisobola mukyala naye waliwo ensonga zituwaana okutuulira naye ng'omuntu twazigezaako zitulabasee oyagala omukyala akumawe waka omukyala bw'abanga yezzeeko nsobola okubeera n'abakyala babiri ekyamazima sijja kulima nti mukyala wange ali omuto n'amusuula nsigaze omukulu bombi ogenda sigaza naye kati nze pointi yange eri nti bwe nasembayo okujja mu maka gali eri wagamba omukyala ensonga zeeri yakaddiwa takyafaayo osimanya kuba omugongo kakati ku nsonga kati takyakukuba era siddangayo okuva lwe twatabuka ate katonda nanyamba nti nenfuna appointment okuva mu ofisi nga nsuubira nti kigenda tugatta wakati awo nsobole okulabika nga empisa ze yali yeeyisaamu akula mu birowoozo kubanga fenna tuli bantu bakulu wenatuukira okumugja ewaabwe tuzaale abaana tuba tukuza omukyala ayala baana ate n'omwami ayala baki baana kati namukyo kyenjagala nadaala ekyobutakuba mugongo n'ebya fees waliwo omukyala bwensimbira awe oyitasenyu wali mugamba muleeta eno wansi omukyala atuuse kakati omukyala bajja waliwo byenjogerako ebyaffe ebyewaka nga si bya office so nga no anti kati ensonga etuleesowane eno mugonjola ensonga omukyala yafunabako oyagala kumewa nze mugaso gwokubisiza bwakwesa appointment omukyala nayogera nemugamba kuleke ajje kitegeere muyingire katulinde ebigambo ebiva muli tusobole okuba nga tubigadda nsanyusa mama w'abaana nkampuze ku mama w'abaana osiyate mukwana sisobola kubeerawo nesoka kubuuza ku bbeere lyange mama w'abaana kakati mukwana sanye kyebale abaana baddayo okusoma yaze rent basasula go afuna sente nga sinagenda walasimu tukanye sokozeko wano sente z'emyezi akati ekyo si sente genda ziteekawo naye mbadde nsaba tusooke tufune obulala
Sigaani. Tubonayo. Jeko seto ozina musimu zile kuswera. Bakuongeza mwezi. Ye mitwalo mkaka. Nchimanyi wali musungu wafu wali kinetwagala kutusonyiwa. Ani aliyonze Aisha? Omwami yeyeetonze. Yeyeetonze oba weetonze? Omwetonze. Kubanga teyanyenyera ddala okukolera esinga ddala. Oziraba ssente zo? What's your take? Aisha, okukalika kwogera okulabagana nzena yenga yezita namulaba akisemanya bayitondeddewo naye wange eyeetonanga talina ebyatuusiza ku byenakugamba school fees teyakyusa kubinakugamba ebyagenti teyakyusa wabula ndowooza akyaliyo makaage kubanga yagamba ati kiki ekisooka kyusiza osobola omusonyiwa Aisha nakoowa namukoowa ekituufikire kubanga ayagala oli omukyala anyirira wabbeeyi alabika bulungi ndowooza ebisinga wabiwulira naye nze nteesa twetonde. Akati madamu ensonga enkulu eri mukyala wange kubanga mama w'abaana bange teri kintu kisinga musaayi guva muwono ng'omwana adda mu bigere byange nze nga nvuddewo nebagamba ekyo kifaananyi kyansamba to oba babyface omwana adda mu bigere bya kitaawe nange nkimanyi nti omwana kintu kikulu era siriiwo lwakuba nti mukyala wange simwagala okw'abaana naye ffe nga abakulu tulina ensonga zaffe oba obutali bw'abaana abaana ekyamazima bwe mba nnina ng'omuntu kubanga bino byanfuna olumu ogenda mu kibuga okuyiiya nebigaana lwebibaddewo ensonga enkulu nti mukazi wange mwagala era njagala tuddingane senga mba mubulidde ensonga nange ezinyuma kuba nekyapa ekinyuma ku mutima nga ye bwaliwo naye nga ekinyuma ku mutima mukyala wange njagala ekintu kino tuddinganenga naye okitegedde kubanga twatunda ababiri nekigaana ekisooka kya byonna mukyala wange oyina okwesalako kulupu nowetaba nabali kulupu njagala ozeesaleko ensonga endala mukyala wange nze omu asanga obuyirizi ng'omusirise emitwetu nze nkira buli mu byokulya nensanga lwonsiikidde nakati ndabamu obuntu obulinga enviiriviiri mukyala wange wansi w'ekitanda enkondo ozisimba buli lwensanga awasime nagenda nkirondoola nsangayo ensimbi nganda akabadde akasente kafa akantu akadirabiridde abaana baffe kyaleetera okuviira negamba alo gumikirizaako
ngenda kujja naye njagalayo emitwalo nga 5. Kakati senga embeera eno ogyesalako eyokugenda mu kuwanuuza byandeetera okuzimba omutima neebuuza mukyala wange gwe oyagala kubeera n'abaana bange mu nsi wekka nabo kyowulira kyoyagala gwe famire yange oba omaze okunzijjawo neefa nga nvudde mu nsi enaakusanyukira ng'oleze bulezi bano nti musaayi gw'abaana baasamba oba naawe onyumirwa nga ndi mulamu era nga tuyiiya ekikumi ekivudde ebbali kirabire abaana baffe nze kuliko bwe neebaka neŋŋamba oba n'ebintu bino byogenza oliisaliisa n'okusima enkondo z'ekitanda byebimu kubisiba n'emikisa gya ssente emikisa gya ssente ffe twazaalibwa nagyo nga famire baganda bange bali bulungi naye ze ndaba zembonaabona naye nga bwembandiko n'abantu okutegeeza nti omukyala yaleetya okubonaabona kati omwagazaaki wabanga okubonaabona kino ekimundakazisa nti olw'okubanga namuzaalamu nsaba madamu Aisa bw'akitegeera biri abyekutuleko ekirala madamu Aisa ng'eritonda agenda wali kubaako kyokutya omukyalo ono omusajja omutima gw'omusajja guli wansi buli lwe mulowoozaako nga nvuddeku buli buyambe ebbanga mbukati nkwagala wiiki bbiri enzimubikiriza buli lwe nkongona ndabe nga anfaako n'agamba kwazakakati tutwala omwezi nenkyogerako basajja banaye kubanga ndi musajja ate abasingako ekiragalo ekyo nekikisa mutwe nembaga abasajja banange namwewe abakuzeemu abalina amaka gafaanaganako megati mu kibuga naffe ngaabadaanika yembeera gyemuyitamu naye buli omu alina ebizibu bibye kubanga akasolya k'enjuka kalisiibinga ebyama byabufumbo naki bingi kakati mu kyoka kyebyetaaga kyekino mukyala wange omutuufu okutunuulira ekiseera ekyo kyakosa nnyo ng'ate kyakosa nnyo era kyakosa nnyo nsaba okituuseemu nze kyembadde njagala okubuuza ayogeddeko ku byensimbi emanda ayogedde ku byokulonda mubuuzeeko twandituddeko naye naŋŋambako oba okusikana agenda n'awasa n'akigamba omukyala nga bwawulira omukyala abiŋŋangira nga bwawulira omukyala nga kitegeeza ewoli omukyala byakola ki byatuuka ddala okali ensonga z'amaka gaffe bwe byawooza amanya nti manya omukyala manya namuwa okusibiri Aisha teriyo omukyala abeera ku stress waka andio ginakonkona abeera wakali ku mulimu nandiyo wadde akukira bungi omwana nadda nga tewaliwo yadde ekyokulya abaana bavudde mu ssomero sukulu fiizi ku ssomero ne bwolimu nga waliwo meeting takola ki tagenda wabula olwokubanga nti bulinaku zemalino kyokuwoza naye yokubeerayo niwamugamba meeting z'abaana olwokuba kimanyi bajja kutegeera nti taata waabwe ate okola ki okuswala wabula ebibuzo omukyala omugole byonna ebyo byatuuka era yabimunnyonnyola byonna byonna nga bwendi omulogo bwekolaki wekulimu omugongo bwekaddiye kati essaawa eno kiki kyayagala okuba kwetonda olwaleero bano abakyala byafuuka byekwaso oluvannyuma kati nze njagala musale omukyala ategeereza obire naye wategeereza obire right nze kyenjagala ekintu kimu mudiŋŋane aisaamuteera namugowa yanamba ndi mukadde kati njagala mukadde oba kituufu ndi mukadde abaana bakazaala bameka 3 yafunyewo omuto tandabakola ki kuzaala kati njagala mulage nti no siri mukadde Aisa nze njagala onaaveeyo nze anterereze kubbiri akabuuzi abe nga asobola okundogola ndogola wokka owulire ova kubbiri ebirala byonna tunaabikola naye awuuka kubanga gwe mutima gw'omusajja okitegeera naye nga ebisigadde nange ebinuma tabikoze eki tabisolvinze badde mbasaba bwekati sanyu ono mwami azaala abalabo nawe se omukyala azaala ki njagala muddeyo ewaka
mutuule nsaba mpulirize wajja wange gweyagala maama wajja wange gweyagala buyambi si kikyo kati nange bagenkusaba ndigatereza amagambo muddeyo waka mutuule mwewe time badde nsaba mukomewo maani jja no gabayo sani nkwadde obadde njagala okuwa obudde okirowoozeeko otule n'omwana eyo by Monday mubeere nga musetinze mind zange musetinze byemwagala nga mutusikozikiziganya tugende okumawo you believe in miracles mbegayi kwegayi sanyu binde waka omwami obwobudde leka lekunenya nti tewamuwa budde tiki leka muwa budde werowooza bulungi nnyo ng'omukyala lowooza kubanakola decision yonayoneka lowooza kubaana nga sikoze decision wabula ensonga enkulu gyeyaze nayo koyigyaze nayo yeyeokuloga ebyo tubireeta esanyu ebyo maama nze nkwagala nnyo mukyala wange tuddeyo twetereeze kyassanyu lya munju ngozi kubanga kyekyakujja ku ngozi biri byonna ebyo kimu kyokka kyebuuza omukyala muto agenda muleka banze nfugo yeyatutambula era sente tasobola kwanisa enyumba emu yawulema talatandeko obuvunanyizibwa buki obulala agenda muleka